Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV ate na subscribinga nga bulijjo nyongera okubeera nga nkutegeeza nkujjukiza nti kkirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Omukyalo oyo gw'olaba ku screen yo bamuyita Honorable Namugga Goretti, mukyala wa kibiina ekya National Unity Platform akiikirira abantu ba sayidi eyo ez'emawogula mu bitundu eby'Essembabule. Omukyalo ono y'omu ku bantu abalinga abatandise okufaanana oba okukolanga bw'olaba Honorable Betty Nambooze mu Parliament ayimirira ku nsonga z'abantu ebigambo abyogera nga bwe bizze. Kakati olunaku olwaleero akatambi kano k'ogenda okulaba yasabudde n'ayasa n'ebyama eby'abasajja bano aba DP ababadde baagala okuleeta etteeka oba ennongoosereza mu tteeka ery'akakiiko akafuga Parliament nga mu bye baagala kwe kulaba nga Parliament yeeronda leader of opposition, ng'ekibiina nga ekya National Unity Platform ku budde buno nga kireeta amannya asatu bo nga Parliament ne batuula nga ababaka oba mu kuwanika mikono oba mu kalulu akali separate ne baba nga balonda ani agenda okubeera leader of opposition. Bino n'abyogera ategeeza nti bano ekigendererwa kyabwe ekikulu kyakulwanyisa Honorable Joel Ssenyonyi olw'okuba nti abataddeko embeera aboopozinze nnyo era ebibuuzo bingi nnyo byayogedde. Mu bufunze alabisizza Mathias Mpuuga, Honorable Lumu Richard, Honorable Norbert Mao n'abalala ababadde emabega w'ensonga eno. Jjukira bino byonna bigenda mu maaso Joel Ssenyonyi ng'avudde mu kakiiko akakosase ataddewo embeera gye yateeka yennyini ku bakungu bwe yali akyali mu kakiiko ako. Yanoonyerezanga ku reports ez'enjawulo, yanoonyerezanga ku bitongole by'enjawulo n'afulumya reports ez'enjawulo wabula nga baali balowooza nti akakiiko ako mwagenda okukoma. Kaakati nneeno gye bajjidde mu Parliament ate n'aba muzibu nnyo oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumusiima n'amuwa obwa leader of opposition. Bagenza okulaba ng'embeera gy'ataddewo ate ya bunkenke nnyo ekireetedde n'ababaka nga Honorable Lumu Richard okuzuukuka n'aba nga ateekawo embeera ey'okwagala babeere nga bakyusa etteeka erironda leader of opposition babeere nga bamulondera bo mu Parliament. Kaakati Joel Ssenyonyi n'alabika ng'alabika abafuukidde akayinja mu ngatto. Honorable Goretti Namugga ono mubaka w'ekibiina ekya National Unity Platform akiikirira abantu ab'essaidi z'Essembabule avuddeyo n'ategeeza nti Parliament mu lutuula mu kye bayita regional sittings baddako kutuula Masaka. Jjukira luli baali mu bitundu eby'eggulu abasinga obungi mbadde mumanyi nti entuula zino zaawummula nti balina pulaani mu lutuula olugenda okubeera e Masaka nga gye bagenda okuggusiza ensonga eno. Wabula olwaleero kigambibwa nti okusinziira ku bikonge eby'enjawulo, okusinziira ku bitongole eby'enjawulo, okusinziira ku bannabyabufuzi ne ba analytics ab'enjawulo, ensonga eno erabika eyinza okuba nga ebadibirira. Kakati kino kyabaleetedde okubeera nga badda ku mbeera ey'obunkenke ne basalawo babeere nga bakitwala. Ababaka ba Parliament ab'ekibiina ekya NUP jjukira baazira entuula zino eza regional sittings. Olutuula olwasooka olwali eggulu baagaana okugendayo, kikolwa kyakonoona ssente za mwe wa musolo. Olutuula olugenda okubeera e Masaka tetunnamanya oba nayo tebagenda kubeerayo, wabula nga bano bapulaninze nti mu lutuula olwo bano kebageza ne batajja, kebageza ne batalinnyayo gwampuliriza nga bapulaninze nti mu lutuula lw'e Masaka gye tuba tukimalira nga bano ababaka tebaliiwo. Kakati gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti omubaka omu ateerya ntama Honorable Goretti Namugga avuddeyo bino n'abyasa nga bw'ogenda okuwulira mu katambi kengenda okuba nga nkuwa ku mukutu ogwa Red Zone TV. Tubeere nga ate tutambula ffenna, bw'oba tonna subscribe nga kikole, tubeere nga ate tutambula ffenna, buwulirize, tubeere nga ate tweyongerayo. Sawe mukubanga Ssenyonyi abamuwulira nga temwalikolaganye naye era temwagala aboopozinze nnyo atadde opposition entuufu nti kaakati oyo olugundi Ssenyonyi tusobola okulaba engeri tumugoba. Bano bwe mulaba bamanyi kye batugambye mu kali November oyo Ssenyonyi ajja kubanga takyali mu ofiisi. Ekirala mbwe tugenda bapulaninga olumu bbiri bagigusize e Masaka regional meeting naye tujja kuba tubawa update. That is their plan. Plan gye balina lumu ne banne mbubagala kulaba nga Ssenyonyi afuluma office, which is a pity. Mugoba bazeeyo political party emukwedemu ereete abantu basatu kumanya bo beerondereko wiipi. Kati Museveni ayagala abeere nga Museveni 1 ye leading opposition, Museveni 2 sorry Museveni 1 ye leading government, Museveni 2 ye opposition. Banga munanga alinamu bambasadazi bene ewaffe. So kino kibumu kyakola alisigala mu byafaayo ng'omuntu eyafuuka ekitagasa kubanga eno bbiiru
era Honorable Amri yatumwebaza nnyo yamubuuza nti ono lumu yalese biliyoni mu mutima ki era atubuuza lumu yakirese ng'ategeera bulungi oba nedda kubanga mu byonna byateesaako pateyo yennyini ya DP yakulaga nti kyogera tetukikiririzaamu banno bonna pati zonna ez'opposition not even a single party eyakkiriza nti omutoleta kirungi nga tolyamubuuza okolera ani who are you working for njagala okawulira mu abatategeera lumu bbiri abazzeko for the first time on this live kubanga lulina gibanyonyola lumu bbiri erimu ebintu bina njagala mubitegeere bulungi number one kulonda leader wa opposition ekibiina ekisinga abantu abangi kireeta amannya 3 fe ababaka twerondereko leader wa opposition waffe njagala okutegeeza lumu ndi leader wa opposition oba tukuliremu ababaka ba parliament mu opposition aba akulira ab'ebweru bonna kati mulomba mulowooza nti mujja kujjana mukinalire mu parliament mukole ebisoboka n'ebitasoboka babasuubule left right center mumulooze munategeerera bannayuganda mwerwaneko mukikube mu mbeera yonna ku social media ku marediyo mumugambe nti must respect Ugandans kubanga bw'aba aleeta amateeka nateeka okuba nga basabagasa bannayuganda embeera bwetyo bweri oyo nayogedde ebyo mubaka mu parliament akiikirira abantu basayiriza eyo Essembabule constituency gyakiikirira abakiikirira ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform era nga y'omu ku bakyala bwe twogerera abateerya ntama ku nsonga za parliament. Honorable Goreti Namuga bw'atyo bw'ategeezezza nga bw'obiwulidde ategeezezza nti bano ekisinga okubanga kibaluma n'ebyama byabwe okutuuka okubanga abyasizza nti bapulaninga okubanga diiru eno bagimaliriza nga bali mu bitundu ebya Masaka mu kye baatuuma regional sittings nga kirabika wandibanga ekigendererwa kino kyali kyakuyisaawo nsonga nga zino era baziyisizeewo e Masaka wano nga ababaka ab'ekibiina ekya National Unity Platform tebagenzeeyo. Kati gwegenda mu comment section ombuulire olowooza ababaka ku luno bandibadde banyigiriza ne bagenda mu lutuula luno oba era sitiru balwesonyiwe nga gw'oli mugumu nti kino tekigenda kubanga kiyita. Jjukira parliament agikubiriza amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo. Ensonga eno agiri wakati era y'omu ku bantu abamu kwabo abayinza okulaga nti yandiyagadde okulaga nti ali neutral naye ng'ensi ekimanyi nti naye ali mabega w'ensonga zino ez'okulaba nga leader of opposition tebaddamu kuwa maanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu singa kino nno bakikola nga bagamba nti just in case singa asigala ng'akya takutte entebe ey'eggwanga ajja kuzza akasajja kano Kajowero Ssennyonyi kaddemu kabeere nga katutawaanya. Wabula bino byonna babikola tebalina mu bwongo bwabwe nti oba oliawo obuyinza busobola okuba nga bukyuka. Bino byonna bibalowooza ne bitaba nga bwe biri. Mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ate na subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.